Major Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekisooka ekya First Division naye ku mulundi guno nkolanga omwogezi wa ttiimu ey'okubiri ewandiika abavubuka mu Kampala Extra. Mukimanyi bulungi kutandika olunaku olwasooka wa 1st July kutuuka ennaku 14 UPDF egenda kuba nga ewandiika interviewinga eyingiza abavubuka abo abasaba okuyingira UPDF kubanga this time UPDF yakyusaamu mu kuwandiika. Abavubuka basooka ne bawandiika application zaabwe nga basaba okuyingira UPDF. Twajja ne tutwala application ezo tuzijja office ya RDCs tuzitwala ku headquarters zaffe tusunsulamu kati listi yaba abayitamu kyalise shortlist tugikomyawo office ya RDC kati abo abasunsulwamu tuba shortlistinga sawa zino betwagala recruitment centers. Waliko abantu abaana betusaze nga balina empampula nga njingirire ekinaliise forged academic documents okusingira ddala zino pass slips ezibajja mu bitundu nga Nasa Road Kampala. Naabo omuntu sente n'agenda n'amuyiiza ekipapula ekijingirire n'akireeta naye naffe batusaze nga tulaba kubanga tusooka twekenenya certificate eyo tujja bulungi ate ne ID tulaba nga ID tulina mashini yaffe kuva munira tusooka tutukuba mu tochi tulaba ID ntuufu wasintu kati ngoche ekyempapula mukimanyi bulungi tubadde nga twagala omuntu owayita Olungereza oba Oluzungu n'okuba kati osanga omuntu yatula senior 4 naye tiyabiyita kati onaamulimba n'agamba nze kankuleeta ekipapula kirungi kuva Nasa naye nga wabiyita olina mu D1 D2 naye tulina capacity y'okudetectinga ekipapula ekijingirire na certificate entuufu kubanga purpose yaffe y'okubeera wano physically yakurukutinga abantu bano naye nga tubawa interview mu application yo ng'owandiika osaba wali ng'ogamba wamala senior 4 kati ffe wano twagala ogena original pass slip original oba certificate original oba national ID obanga tolina national ID oba tena fuluma wafunamu ekizibu oba nekinaliise nila form naye ng'erina ni namba kubanga ekya qualification ya senior 4 n'okuyita okuba n'Oluzungu mukimanyi bulungi kati UPDF it's a professional force ate buli professional yonna mu ggwanga katugendenga ku medical profession tugende ku teaching profession ojja kusanga nga barecruitinga abantu kuyingira professional yonna baba nga baagala oba nga wayita Oluzungu noba ogenda ku university kukola courses endala today you will find that bajja kukubuuza wayita Olungereza oba wayita Oluzungu wayita okubala because ezo ziba determining subjects kubanga from here bajja kuba nga bagenda ku courses endala ez'amagye ate courses endala ekyokulabirako ojja kusanga courses ezo zinvolvinga mu math and calculations okiraba ekyokulabirako kirala ojja kusanga embudo ezikola sawa zino ziri computerized zina calculations you have to calculate the distance before you fire a gun kati wangu wafuna ebizibu mu kubala una calculate you'll get a wrong answer and you'll hit a wrong target ekirala from here the official language which we normally use in Majem training schools even after eba English next Swahili nekati nga wavudde wano some will go for other courses nibagenda bweru bwegwanga. English is an international language kati ogenza America onayogera Olunyankore oba Olukiga oba Olutuula oba Oluganda you must be good in English both in written and in spoken kati those are the reasons ekyolaba nga twagala bafune abaana abamanyi oba abayise bulungi Oluzungu n'okubala because of the courses ahead. Some will go in international other countries from here bagende bweru even instructors who will be teaching them in other international courses bongero Olungereza therefore banga tumanyi okubala n'Oluzungu banga twabiyita kitegeeza you not perform very well. Mu kasooke nyogere ku Kampala yerimu ngambye divisions e Kampala zona ningamba eza Wakiso
constituencies wa Kisozo namuzitegera bulungi kati wano Mukono Buvuma Kayunga ne Bwikutulu wano twagala abantu 766 twagala mu kitundu kyaffe kya Kampala Extra tulina timu zinga 11 mu gwanga lyonna ezitarage gwanga ezitambula gwanga lyonna buli timu erina abantu abegera kuleeta naye nga bonanga bawandiika abantu aba shortlistinga abali ku list wetusunsula naye kati nga Mukono wano olwaleero Mukono bajiwa abantu 124 sina kutegeera watu bali bameka naye turn up ndowooza nungi it is encouraging saa 12 bali batuuse wano bwala bavuka bato ndowooza tugera kujamu amaja malungi agempisa tujja kwako byonga bayina empisa nga bayina empisa ate nga bali patriotic bayina omwoyo gw'eggwanga ate nga bali ready kulaba nga badefendinga eggwanga lyaffe tubeere nga tulina emirembe tunyweze byekwerinda Uganda igende